and a 0. Tubakubireko mu ngalo. Omwaka mugumaliriza bulungi. Bayibuli egamba mu Zabbuli ya 65 olunyiri wa 11 egamba bweti nti you crown the year with your goodness and your path drip with the abundance. Mukama atikira omwaka engule bwe bulungi bwe. Tusigaza ssaawa busaawa okumalayo omwaka. Simanyi Enock ne Connie engeri gye baakutemu omwaka gugaana okugwako nga tebakimaliriza. Tubakubireko mu ngalo. So nsaba omwaka gwaffe ffenna abali wano tugumalirize n'obulungi bwa Mukama. Katonda atukole bulungi. Ekifo kino mbadde nkimanyi naye nga simanyi nti bakolerawo Embaga. Najja wano kukima visa ya South Africa. So kakati wano kitegeeza wa mukisa walungi musalizawo namwe visa ey'okuyingira obulamu obweyagaza obulamu obulungi. Bayibuli egamba mu ngero 18 olunyiriri olwa 22 nti alaba omukazi alaba kirungi era afuna okuganja mu maaso ga Mukama. Proverbs 18:22 the Bible says that he who finds a wife finds a good thing and he obtains favor before the Lord. Kinyuma okusabira omuntu nti otole favor naye nga yakoze naye ekigitoola. So Enock, you won. You have attracted the favor of God by making a good choice and doing the right thing. Mukama abampeere nnyo omukisa. Tukuŋŋaane nga bwe tuti nga tukuŋŋaanye lwa Mbaga. Abali wano nga temunnaba kugenda mu church 2023 gwe mwaka gwammwe. Abaana bammwe abatannaba nabo kukikola 2023 gwe mwaka gwabwe. Tusabe Katonda affe omulungi nannyini kisa tukwebaziza olw'olunaku bwe luti. Tukwegayiridde abantu bano bakuume bulungi, bakuumire ddala, weereza bamalayika basiisire okubakuuma kubanga Bayibuli etugamba nti malayika wa Mukama asiisira okwetooloola abo bamutya. Kuuma omwami, kuuma omukyala, kuuma famire, kuuma abazadde ku njuyi zombi eruyi n'eruyi, kuuma abagenyi ffenna abali wano. Tusigaza ssaawa busaawa okumalako 2022 okuyingira 2023. Mukama tukuyingire bulungi. Wayogera nange ku lukuŋŋaana ffe tulina olugendo okubeera ku Canaan Land nti omulamwa gw'omwaka nga tuguvaamu tugenda mu mwaka omulala. Joshua essula 5 olunyiriri olw'omwenda nti ogenda kuyiringisiriza ddala ekivume okituggyeko. Tubadde n'ekivume ekya COVID-19, tubadde n'ekivume eky'Ebola, tubadde n'ekivume eky'ekonome. Bigende mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Buli ali wano ayingire mu mukisa ogutalina buyinike. Abagole bayingire mu mukisa ogutalina buyinike. 2023 gubeere mwaka gwa compensation okutuddizaawo ebyo byonna ebyagenda mu 2020 ne 2021 nga tubonaabona ne COVID-19. 2023 ereme kubeera mu pandemic yonna, wabeerewo obujulizi obupya. Enock n'omukyala bazaaleyo abaana ab'Embaga mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nangiridde ekisa kya Katonda mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Mukama abakole bulungi. Mukama yankola bulungi nnyina ente. Kakati nnyina ente zombi. Nnyina ente eza kashi, nnyina n'ente ez'amayembe 2 ezitambula n'amakulu 4. Nga muvudde mu honeymoon mujje mumbuulire mwagala nte ya kashi, mwagala kubatwala mu kiraalo mulondemu ente. Ewaffe tugaba nte. Mbawadde ente. Mukama.